zimwe byagwe ensimbu ngade tunabalaba bagenti ne mama we ne taata we tebanali nnyawo nenge mbira pressure jali musinungi kati ababadde bagambe kooti muyinza obutajiraba kyembadde mbagamba Frank abaira kyagambi muyinza obutalabako pressure ng'alinnye mu kooti ali Enalufenya kati wawulirira bino abadde yeeyita kabaka nga yakwatiddwa olunaku lw'eggulo essaawa ya leero Atwaliddwa Enalufenya embeera gy'alimu si nnungi kubanga bakadde bo mawulire babagudde mu matu nti omwana waabwe akwatiddwa basajja battu ne bakazi battu maama ne taata baatidde okulinnyayo nga beebuuza nti tutandikirewa babadde basuubira nti ali ku poliisi za bulijjo olwasooka okukuumira abasibe kyababuuseeko olwategedde nti omwana waabwe atwaliddwa Enalufenya ne beebuuza nti kati ffe tutandikirewa Enalufenya tugende tutuukire ku wani omugamba atulage ku mwana embeera bwetyo bweri ababadde bawaga pressure era nga bamutuumye edda mayikingi ne bannavaayo ku postinga wadde eggamba nti free pressure kitegeeza nti babeera bakuwaga ogwambuzibu obumaliriza bw'omu teri asobola kulinnya ku poliisi gyali teri asobola kulinnya Enalufenya kulambula ku pressure naye ng'ate ku TikTok bwe badde bamukubira akadingidi nga naye yeewaga amanyi nti abagoberezi nnina bwe bityo bwe bibeera oyinza okukola ekintu ku ntoli z'abantu ogwambuzibu olugwamu wekka teri avaayo akuyambe Haji Setuba omusomi w'eddwano yatutuusaako pulogulaamu zino tutambula naye mweyune akusomere ku dduwaaze baasomedde ku dduwaaze bamutenda mukubireko naawe omubuulire ensonga yo gy'oyagala akuyambemu ajja kusomera ku dduwa tojja kwejjusa essimu k'omufunira eri 0703 31 39 25 katuwulire ebifa Enalufenya ewa pressure ali Enalufenya amaje gamukutte eriyo kabaka omulala eri ayagala okweyita kabaka pressure buli gyambuye kabaka omulonde abawagizi ba pressure muliwa where are you mwe bikazi mwe byagwe ensimbu ngade tunabalaba bagenti ne mama we ne taata we tebanali nnyawo nenge mbira pressure jali musinungi kati ababadde bagambe kooti muyinza obutajiraba kyembadde mbagamba Frank abaira kyagambi muyinza obutalabako pressure ng'alinnye mu kooti ali Enalufenya kati and please Enalufenya ndooza wenjogera ku kigambo Enalufenya ndooza mukitegeera so kakati abawagizi ba pressure muli wa bulijjo muli bangi ebyo bye mugwira ku bantu eddalu ebyo bye mumanyiira abantu pressure agenda kubeekizampu mutige nti abantu bakoowu byo muganga basirise abantu okwesirikira tebaba basiru kale erifuna wana abalala akati ekiriwo ne maama we era bamunoonya bamaze otegera maama we gyali awabeera maama wa muzaala alina okuvaayo atebye ekika kyabwe kye bavaamu ekya Buganda buli kimu omwana yazanyira ku mama wa president mama wa his excellence oyo Kaguta Museveni namuvuma oba temwetegeeza butambi obwo bwonna tuwebiri obaddewo nanjoga ne Katikkiro obaddewo nanjoga ne speaker obaddewo nanjoga ne Wekitiibwa Ssebugwawo bonna baagala ki ekyokubiri maama we yaddako agenda kukwatibwa yatubuulire taata w'omwana kuba agamba ye Katikkiro simanyi ye kabaka kyebyo kasawa zino agenda kukwatibwa
Question wekiri. Ejogo tuliko ejogo. Ejogo abo benzizaako nga bali ku pano bonna. Ejogo mwagala mpala katata mwana wange ngenda bamulaga. Ejogo bwe tutuuka e Kampala nga tutuuse Kampala tugenda kukola live ne balooya bonna bagenda kwera kuba tulina balooya basuuka mu 10 be twazze nabo eno. So ebintu byakaaye. Ebintu nga bikaaye. Aba baasaba baveeko. Ye police kati gye muliko ye Enalufenya. Tuli Enalufenya. Njagala kudda mu audio banziramu ntya. Soko nyiga. Asoko nze mu kitono. Kakati. Waliwo ku family ya pressure yazzo batata wo ba mama we. Tewali. Omusajja era ayinza n'okufanga tana natuuka mukomera mu kooti gye bawoza abo bawambwa. Layira. Bana omusajja kyakola kibi. Kati edda abantu kabaka teyatunulwanga mukamwa, kabaka teyamanyirwanga, abantu abamu babattanga because of kabaka. N'omwana n'adda ku internet navoora kabaka, navoora mama wa Museveni yafedda gwe titamanyi. Abantu babattanga olumusajja muganda batigenda mu byafaayo bya Buganda owuliriza abantu babattanga batya. Ne bakutta because of kabaka. Musajja n'avuma kabaka okutuuka ku extent eyo. So kakati bawoza kooti obutagirabako. Era bwe banaabeera nti bamutadde mu kooti full figure yabadde akisaba atwalibwe mu kooti ate kitajjasoboka. Full figure ayagala bamuzze wa e Kampala. Ekyo kimu. Naye kati bano abali kwasama. Muganda wange mufune we mukoma mulema okumanyira abantu. Omuntu aba yakusinze ne bwabeera nga tamale mirundi oyo. Bwe twagenda okula nga tuwulira tamale minister oba yali minister oba yali ki. Abantu abamu bawenga ebitiibwa. Nantusobola kukozesa simu yo n'omanyira buli kika kya muntu. Kakati Frank abawo pressure ali mu mbeera ki kati? Embeera gy'alimu mbi nnyo ezakikugambye. Ate ng'ekyongera okubeera embi. Weebuuza omuntu eyakwatiddwa abantu ab'amagye abawera 30. Omanyi kyekitegeeza? Linda magye ge gakutte pressure. Yes, ate n'ekirala oyo Calvin Kayanja yadde agamba mbu bamusanze mu lodge alimba. Enkwata gye bamukutemu ndala nnyo gye sobola kwogerera wano. Gwe teyabadde police gabadde magye UPDF. Okiraba kwembeera ate nga sinyangu. Teyabadde mulogi, teyabadde na mukazi bye balimu byonna gambolingi. Naye nga embeera gy'alimu yakusabirwa. Buli mwana yenna akwata essimu yo gikozese bulungi. Olufiga. Oyo abadde Frank abawo ne full figure. Bali Enalufenya gye batutte pressure. So kakati mwemwe ndaba badde bagamba mbuzi tebiriyo pressure tannakwatibwa. Waliwo omuvubuka abadde wano bamuyita Jimmy weewala okwogera ku bintu by'otamanyi. Obadde wano ng'ogamba pressure tannakwatibwa. Era n'abamu ku mmwe muli eyo mukyasinika ebinnyo. So Frank abawo ali Enalufenya ne full figure. Byebyo nno musajja mukulu abadde yayita kabaka akati ali Enalufenya. Kigambibwa nti ayinza n'obutasimbibwa mu kkooti mu nsonga ze tutamanyi lwaki. Kubanga omuntu yenna ng'avunaanibwa aba alina emisango gye yazza aba alina okusimbibwa mu kkooti. Kkooti yo neemusalirawo. Tukimanyi bulungi nti Buganda balina kkooti eyaabwe. Bw'aba yakwatiddwa aweerezebwe mu Buganda kubanga badde avoola Ssaabasajja Kabaka. Buganda erina kkooti basobola omutwala mu kkooti ezaabwe zo ne zimusalira. Naye bano batugamba nti ali Enalufenya era asuubira obutalabikako mu kkooti yonna. Bannayuganda kye basigala nga beebuuza tukakasa tutya nti ddala mukwate nga mwamukutte mumuvunaana. Tunakkiriza tutya nti abadde tatumibwa butumibwa ng'ababadde bamutuma be bayagadde okulaga nti akwatiddwa bamugye mu pabuliiki ensi erowooze nti omusajja bamukutte. Kkooti yeerina okusalawo. Kkooti ya bulijjo esalewo egambe nti katumukwate tumuweereze mu kkooti ya Buganda. Buganda emuwozese emusalire ekibonerezo ekimugwanidde.
Majja abawera 30. Omanyi kye kitegeeza? Linda majege gakutte pressure. Yes, ate n'ekirala oyo Calvin Kayanja byadde agamba mbu bamusanze mu lodge alimba. Enkwata gye bamukutemu ndala nnyo gye sobola kwogerera wano.